Mungeri enjawulo. I want to thank him especially. Omanyi Pastor Gwoli mukulembeze. Njala mukwatishire bane mukirage. Go show it to him, Pastor. Thank you. Bya kamera bindala. N'eby'abantu birala. Bw'okonvatinga naye bro Pastor one. I thank you especially. Webale kunsabira. Kutulia na bisiya. Webale kuneyimirira. Webale kubeera wa mazima. Nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo. Pastor Singa. Okay. Sura banyo. Omanyi bafala. Ne bajjuwa baki? Bajjuwa. Okubafala kwe kutwalibwa mu mbeera gy'oteetegerera. Okubajjuwa okutwalibwa mu mbeera gye weetegerera. Nali wa Pastor Bugembe. Worship house. Challenge watuli abantu bakwano bange wagamba I'll coach you exactly chiwagamba bati kamili mukama akuwerekera kabiri mukama akuwerekere ne okomanga ole webaza abantu kuba bonna bansabira ojige omukyalo emyaka ekyende yansabira mugambe nzija mu worship kinuma nnyo nti ngenda Australia. Mwana bintu bya music bifani. Kani Australia bagamba ati tusalisa okulaba. Tandikirawo naye enkola ya Pastor abira abantu ba worship house esala zaffe mu weza nukula. Buli muntu yali mu church eyo. Kino ekitiibwa kyali kya Mukama. Naye nga Pastor tubuuze ekibuuzo kubuuzaayo. Kati wanda kusenyi nga nze nga ntumbude owulira otya. Erugogo omanyi mama wange yabuuza ekibuuzo n'agamba kuba twajja nabo mu konvoyi nebatutwala n'agamba natutuse time entuli omwana wange bamutwala balinga basinda batwala okusala embalu. Nambuza ne Joseph oba owulira otya. Nze kankuli kyemampulira mbasaddaaka. Baneyimirira abantu bonna essaawa ezo mba tekiba kitambo kuba ekitambo si kigambo ekituufu mba byange naye kati biwanda byowulira otya. Amen. Chameleone, you are our superstar. Oh yes. Nenga kuuza Pastor. Wategera nyani bali badogaaloga. Paka kato. Oh yeah. Just to change Sabira Chameleone. Katonda kyali nnenya n'abayimbi bonna kwe kubaliraana ne sibajogiza okulokoka. Eryo bbanja wanyi koolo Pastor kyagalo kintu kikulu nnyo. Ffenna tuli babulokole lwansonga nti Katonda tuweereza omwana we ajja tweyimirire. Pastor Amen. Kuba saagala atoke mu maaso ga mu budde bwe saagala atoke mu maaso ga Katonda agambe Wilson oba Pastor wonna nenkuliranya Chameleone n'otamujukiza kulokoka. Omanyi Katonda weereza Moses ajje Abayisirayiri mu Misiri. Farao yawakana. Katonda n'atuma ebigenge n'atuma ebyonziira n'enzige naye waliwo gye bayita the night of the path. Bwe baagamba nti buli mukkiriza wandika omusaalaba malayika ejja kubuukawo. So bakwano bange eno gyendi siri mugwenyufu Pastor Bugembe
Kobulanso wasimbangako bintu bya bugweyi fate siri birimba wabula Jesus miracle gye yatandikako ekyama ge kyasookerako kufuula mazzi vinyo abo n'abalekaawo awo weyandika obaana envinyo kati abali ku vinyo abo bambi zibengezaako osooka okwasaganya naye nzija ekyama ge kyasooka tekinaggwa wenaatuukira ku migaati 15 manya amayinja gafula omugaati nalisa abantu 15 era nawo walukyali olugendo naye nkyali wali beyakolera ebinya abo abonkyawalukasa. Thank you. I love you, brother. Okay. Omugalo gwa Wilson ne Chameleone. Kuba ekikwasa ekinyuma kiki. Dr. Chameleone. Katonda yakukoledde ekyo. Ate naawe n'omuwaana toyinza muwa ssente. Zonna zize. Omanyi bano bloga bajja kutwala eviyo muvoole ate mukikola Katonda wa njawulo yakwongera ekintu. Yohana Batista yali abatiza abantu ng'ababatiza bano bakkirize mu ki mu Katonda n'omwana we. Yawuddeko ojjukire abantu bayogedde ku njiibwa zinatadde erugogo. Bakwano bange mulekeraawo okugabula sitaani kuba sitaani munafu. Don't do that. Mwakola mutya abantu batatya Katonda. Pastor, enjiibwa is a symbol of peace, symbol of innocence, symbol of faith. Gw'ataategedde kintu ekyo nkujjukiza ddayo osoma ekitabo ekyakuwandiikirwa bajjajjaabo ne bajjajjaabo. Yohana Batista yali akyanaaza abantu ng'abatiza sorry nsonyiwamu taata yali abatiza abantu taata nsonyiwamu sorry. Jesus najja Yohana Batista n'atula bw'ati olw'ekyenjawulo ekyatuuseeyo agenda okulaga nga Jesus ayimiridde eri. My brothers, the pigeon is a sign of anointment. Enjibwa yava mu bbanga n'etuula ku mwana wa Katonda. Yohana Batista n'akkiriza nti waliwo nabbi gwe yalanga akoze eki atuuse. Mulekeraawo okumisiriringa abantu lwa entertainment. Musimanye enjiibwa, simanye enjiibwa eziri ku buuma bwa kasooli ze nannyinizo. Nalyo ddogo. It's a sign of peace. Pastor saaya kumalanya obudde bwo naye nga nnyongera okwongera ku kigambo kya Pastor Bugembe. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nze ebinnema bikwasa Katonda. Ono Josephat namukwasa Katonda. Naye kati nsanga noono namukwasa Katonda. Agambye nti okuva olwaleero mutuufu Kamiiri maze naawe emyaka 2 okuva Novemba kerera 2021 nali nkwagala nnyo nentuka ng'oyimba Mama Mia netukolagana nnyo byonna wakubye show nali siraba mu kintu ng'ekyo bandabye show zonna omulimu gwe nalina mu show buli luyimba lw'okuba nga omulimu gwe nnyina kunnyonnyola byafaayo byalwo olwo wali ogoba Dorothy oleeta Daniel wabidde twali mu bbala Kamiri mulesatu abanga bena Teri show yanyumi mu kyonna ze wali okoze bedde naawe mu America mu shows bedde naawe mu anywhere naye eyo yabadde yabyafaayo. Nasanyuse nnyo nti wakubye ennyimba ze twateesanga mu studio nga tujja kukola wanyumye nnyo okuwaza bbanga omusajja oli omusajja oli wekko naye so neŋŋamba pasita wano manyi nze mbadde n'entalo n'abayimbi bonna olwa Falaso namusonyiwa Bebe namusonyiwa Bobi byonna
naye ate gwe bwe mbadde nsembyeyo omutima gwawe gwonna gunaali nnyo akwetaga atusidewo omukwano mutalina mbala siimye okubeera tukule mbaga bangi kyamagula obugumiikiriza bakulema oluvannyuma waleesamba kale bwetu nekuba omutima nesibula mulange yali enjagala natuukaako mbadala byakugamba tubiwulira asiba malasi kaaba era naboowa banesalekeki Okay. Basi bana. mu ngeri y'enjawulo musoko mube bakyali bano musoko mube bakyali bano I want to thank him especially omanyi pastor gwoli mukulembeze njala mukwate kino baneemu kirage go show it to him pastor I thank you bya kamera bindala n'eby'abantu birala bw'okonvatinga naye bro pastor wange I thank you especially webale kunsaba kutulia na bisiria webale kuneeyimirira webale kubeera w'amazima nkwagala nnyo pastor Singa. Okay.